Wona osinzira okubeera nga otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero ku mukutu guno gwa MS Media Uganda. Kubuuzaako nti wasiibye otya afunye okusoomozebwa nkusaasidde ofiiridde olwaziza n'okusoomozebwa okulala. Asobola tuka ku buwanguzi gwe nkuyozaayoza nina Honorable Kenny Lukyamuzi. Yaliko omukiise mu lukiiko olukulu olw'eggwanga ng'akiikirira abantu ba Lubaga ey'omu Maserengeta era kyekifo kyeyegwanyiza ekisanja kino 2026-2031 wa Conservative Party agenda kubuuza tugenda tandika okwogera ebigambo. Honorable Kenny tukwaniriza buuza abantu. Nsanyuse nnyo okubeera wano nga mumpuliriza era amawulire gensobodde okufuna galaga nti programu eno bajagala nnyo era baŋŋamba nti wabaawo chance endala bandyagadde okwongera okugiwulira. Mwebale nnyo okubatuusaako amaloboozi gano. Toyanza nnyo. Enfuga ya federo ntutumufu nnyo mu nsi yonna kubanga yenteekateeka esobozesa gavumenti ya wakati okugabana obuyinza n'ebitundu ebiri emalirira. Okwemalira kitegeeza autonomy kubanga sibisobola kwenkana mu size naye n'ekisembayo obutono kyandibadde at least kifunako minimum capacity ekisobozesa ocoordinatinga emirimu egy'eggwanga lyonna kubanga ekitundu ekyo ne bwe kiba kitono bakisuubira okubeeramu n'eka palamenti akatono akasobozesa abantu b'omu kitundu ekyo okwekisesayizinga obulungi bwa gavumenti erimu emitendera gy'ekitongole ekiramuzi, olukiiko oluteesa amateeka n'executive. Kale ebyo bw'obigatta awamu ne bw'oba mutono otya osaana obeere ng'oli autonomous enough okukomaaninga ebitono ebyo ate nga si bitono nnyo. Kyo ensonga lwaki ekigambo autonomy kikozesebwa nnyo. Kati autonomy ne federo byawukana bitya? Byawukana nti no autonomy kitegeeza obwagaagavu oba obusobozi bw'ekitundu. Batera nnyo okikozesa okusobola okunnyonnyola nti ne bweba nga region ntono kuba tezisobola kwenkana mu size. Ne bweba region ntono esaana ebeere autonomous ekimala coping up ne requirements ezigifuula a small state oba province. Enfuga ya federo okumanya nti ekyasejje mu nsi yonna ebimu ku bitongole ebisingira ddala okuddukanyizibwa obulungi nga eddiini y'Abakatoliki ebaningira ku musingi gwa federation nga Papa ye head of state naye olaba alina emitendera egy'enjawulo egifuula ebitundu ebimu okubeera nga provinces oba states okuliikiriza federal government. So federal government eba n'omukulembeze owa waggulu naye nga abanga obukyekinze bitambula bitya ebintu byonna tabyekomya asharinga obuyinza ne bagavana aba provinces ez'enjawulo era emirundi egisinga okujjako nga federation efuuse dictatorial amateeka gaweddewo okugassaamu ekitiibwa. Federation ezisinga zikola bulungi kuba zibeera ne checkpoints ez'enjawulo. Federation ezitakoze bulungi ezisinga zibeera za military governments. Ezimu zibeera ku extreme ya eastern hegemony nga Russia oba China, North Korea era zeeraga zokka nti ne bwogezaako okuteekayo federal governance tesobola kukola kubanga obuyinza obwo bwowa abantu ab'ebitundu eby'enjawulo mu provinces ez'enjawulo busaana bulabike nti abantu babukompitingira okusobola okubutwala bugabirwa. Federation eyitibwa federal government tesobola kusucceedinga nga ebitundu ebyenjawulo ebiwebedde obuyinza tibiteekawo mechanism esobozesa abantu bakitundu ekyo okukompitinga ku buyinza obwo. Kitegeeza ne Kenya eri mu federal system. Ne Kenya eri mu federal system. South Africa naye federal system. Ate obuyinza bwe Kenya obw'amasaza bagavana be babuyina. Ba province as governor ba provinces. Basolooza omusolo ne beekolera ku nsonga zaabwe. N'emisolo gye basolooza. Ate era
waliwo n'emisolo egimu egisolozebwa federal government ya wakati nga naye gisolozeza ate regions. Tuwabawo competition nti ate district yekontane ne province. Districts zikola eziri mu province ye Kisumu zikola nnyo ziriikirize region ye Kisumu ebere successful. Kati wano kikyaganye? Wano kikyaganye naye tikinaganira ddala kubanga baali baagala okulimbalimba abantu nti regional tier ye federation. Abantu ne bagaana ne bwe bagiisa mu parliament y'omusanvu nange naliyo. Naye abantu ne basalawo obutagisa mu nkola nga waliwo ebikyabulamu bye bimu ku ebyo ebinziziza okulaba nti ndeeta ekiteeso bwe ngenda mu parliament nkola amendment ku regional tier eyo esobole okulongooka okusikiriza abantu okugyagala. Obaali bagamba nti regional tier efaanagana ddala ne federal? Yeah, naye ng'ebigibulamu bingi esobole okufuuka federation. So kati akalulu kali katya? Muli mu kunoonya kalulu, oli ku bubaka bwa parliament, olinawo presidential candidate. So far campaign zitambula zitya? Campaign zibadde zitambula bubi naye ssente ze zirese obuzibu. Campaign ziri expensive ate nga ziyamba nnyo okumanyisa kyoyagala. Kubanga osobola n'okufunayo ababuuza ebibuuzo ng'okubya olukiiko. Newunya nnyo ebibiina ebimu bye tuyita ebinene nga bikola olukiiko lumu nga bonna aba division zonna 5 bali awo. Kiba kizibu kubanga abantu abo bwe mu addressinga baba sibasobola kubuuza ekibuuzo kyonna nga bintu bitabike. So nga wano bw'okuba olukiiko nga lulwo nga yeesimbyewo n'ogenda Nateete n'ogenda Egindo eba Najjanankumbi b'okolako address baba basobola okubuuza ebibuuzo ate naawe bo ne bakuyamba okutegeera abantu kye baagala. Kati gwe towagira lukuŋŋaana lumu oli najja n'akuba olukuŋŋaana lumu division zonna katugambe ebitundu byonna bya division ezo bannabyafuzi bonna ne babeera ku lukuŋŋaana olwo. Sigamba nti nkiwakanya naye tikiyamba oyo yennyini yeesimbyewo. Oyo yeesimbyewo tikimuyamba nnyo. Kati nyina nekyendaba abayimbi batwala obudde bungi ku kampeni z'abannabyabufuzi okusinga bannabyabufuzi okwogera bye banaakolera abantu. Ekyo kiraba otya? Ekyo nakyo era kyekijja nga tukyalina dilema kampeni kizirongoose nga bwe zaaliwo eddako. Campaigning program yasookera ddala mu mwaka gwa 2021 olw'okuba covid tiyatambula bulungi. Abantu sibaali fiiriye kyova abantu n'abaka balondebwa bangi baali bakibogwe era abantu bangi bakyogera lunye nti parliament ya 11 si eyo gye baali basuubira. Standard yakka nnyo sinza ku parliament ezaabeerangawo. So kino nakyo ekyabayimbi okutwala obudde obungi mu kulaliza bannabyabufuzi kitta standard za munnabyabufuzi? Toyinza gamba nti kita standards naye kwegamba abamu bakikozesanga ekikwaso ekinaayita abantu. Kati abantu baba bazze kukola ki? Kulaba munnabyabufuzi kuwuliriza bagira byombi byonna babigatta naye nga nyuzi olumu atera okusika abantu nga tibazze kuwuliriza bigambo byogero. Naye ng'okutwalira wamu olw'okuba nti Uganda ekyalina ebizibu bingi mu management ya society. Abantu bakyagala nnyo okuwuliriza amaloboozi ga bannabyabufuzi naddala nga gali constructive. Ne mulimu bannabyabufuzi agamba nti abantu tebakyagala message bw'otuuka bebakusaba busabi ssente n'abaddeko basala mu musumba eyo nga naye kyayogera kyekimu agamba nti abantu baagala nnyo ssente okusinga message. Anti ekyo kiri wonna olw'okuba society emaze ekiseera ng'eyonoonese. Ebyobufuzi byanooneka nnyo kubanga bw'oba ng'okimanyi nti nno ebibiina by'obufuzi ly'evanga lyeyitibwamu abantu okwogera n'abalonzi. Eddembe eryo lyandibadde libeerawo at all time. Naye omutawaana guli nti President Museveni yatta eddembe ly'ebibiina by'obufuzi. Singa ebibiina by'obufuzi mu biseera ebitali byakulonda bisobola okulinkinga up n'abantu baabyo mu bitundu eby'enjawulo, na buno obumyufu tubwandibaddeko mutawaana
naye kati obumyufu bufuuse problem nene era olaba amawulire agafulumye leero galaze nti ba independents mu parliament basukka 10 abeesimbye okuba independent kitegeeza tewaliwo ekibiina kyabyafuzi kireese bantu okusinga ba independents kyamutawaana kinene nnyo kibi kyeŋŋamba okufuna aba independents abangi bwe batyo si kirungi eri eggwanga kubanga abantu abo bwe bayitamu abangi public tebalinaako control ne bwe baba nga basobezza ne bwe baba nga balina ebyetaago byandibadde bapresentinga mu parliament tolinawo bakyajingira public bibiina byabufuzi kubanga public yebalonda bati tebasindikibwa bibiina byabufuzi bajjira mu bibiina bosi bajjira mu bibiina byabufuzi ba independent olwekyo baba bazibu nnyo okontrolinga ate era ne baba na bazibu okubajjayo okubalikolinga kubanga waliwo etteeka erigamba nti you can recall a member of parliament but aba independent abasinga bagamba bafuna obutali bwenkanya mu bibiina byabwe ndowooza bamu era obadde ojjo balaba bakaaba nawangula akamyufu ne batannangirira tebampa kaadi biki kangende nga independent ki ekireeta ebyo obutali bwenkanya mu bibiina ddala ebyo kiva mu central government central government epretendinga obutamanya nti ebibiina by'obufuzi byandibadde n'eddembe okurototinga around mu bamemba baabyo obudde bwonna ebiseera ebyokulonda bwe bituuka ng'ekyo kibaddewo ebibiina by'obufuzi ebyo tebisanga buzibu kumanya ani alina obusobozi okukiikirira ekibiina mu parliament oba mu nkiiko endala zonna so kitegeeza n'ebibiina by'obufuzi mu budde bwakalu bibeera mu kusomoozebwa okukola selection bibeera mu kusomoozebwa okukola selection ebimu olw'obbula lya ssente biyinza obutasobola nakukola delegates conferences ate ekyo nga nakyo kyandibadde kiyamba nnyo ekibiina ky'ebyobufuzi okwetereeza naye nga ensobi ennene eva mu kibiina ekiri mu gavumenti nga NRM n'engeri gyekozesaamu abasirikale okutulugunyanga abantu ab'ebibiina obudde bwonna ne batafuna ddembe limala kulinkinga n'ebibiina byabwe singa ebibiina bibeera mu active gear mu public arena kulonda bwe kutuuka bamanya nti egini Kirumba tulinayo gundi egundi waliyo gundi asobola naye situation eno eripotingiddwa mawulire olwaleero nze mu ndowooza yange ndowooza nti eswaza nnyo eggwanga majority y'abeesimbyewo okubanga bava mu independent minds is a very dangerous syndrome tulagira ddala nti ebibiina byabufuzi tibinaba kulagira ddala nti yeyandibadde basis of government ate ekya ssente okubeera ennyo mu byobufuzi nga buli omu alowooza nti naye asobola okujja n'akulembera oba nafuna ku ssente anti ssente ezo nazo zizze kubanga zikozesebwa nnyo mu bumyufu bagamba aba NRM nti mu bitundu ebimu bw'oyitamu ku kamyufu ka NRM obanga agenze mu parliament naddala eyo watali nnyo bibiina byabavuganya so nakyo kireese obuzibu bunene nnyo kati ebibiina byobufuzi byo bikoze mulimu ki okusomesa abalonzi bannabyabufuzi baabyo anti naddala mwe ababikulira mulina embeera gye mutaddewo musomesa abantu anti ekitu kyajinga ennyo ekituteeka mu mutawaana taaki ntono gye tulina ne bammemba baffe olw'obutaba na freedom of association nabo ekyo kyekimu ku bintu ebikulu ennyo era ndowooza n'okutuuka Human Rights Office mu New York mu Geneva okuyisa declaration eri gavumenti ya Uganda nti basomole Dr. Kizza Besigye ne Lutale kyava ku reports eziva wano ne zibatuukako nga zibagamba nti mu Uganda temuli muddembe bulungi limala eri ebibiina by'obufuzi. So mu bufunze ebibiina by'obufuzi bikyakola bwe bityo tebinaba kwetengerera cornerstone eri gyenjogeddeko eri important nti no
obumyufu obwo bwe bwakulembedde ensaasaanya y'essente ennyingi okutuuka okugula abantu basooka ne beegula mu kibiina babawa ekkaadi ekyo kigenze kyetooloola mu bibiina bingi oyo aba ataddeyo ssente oyinza n'okulaba nga si yalina obusobozi obeera omubaka wa paalamenti. Yes, exactly. Tumaliza tulesa abakulembeze ab'ekiboggwe. Ebibiina bingi birimbalimba abantu nti bikoze bwenkanya so nga bwereere kaadi nyingi ezigabwa olwa ssente so si busobozi. Twogereko ku kampeyini naddala ez'obwa pulezidenti. Nalabye poliisi nga egezaako okuziyiza abawagizi ba pulezidenti wa NUP okutuuka wabadde e Kawempe, Mukono, Dedali Buyikwe. Ewalala sinaba kulaba nnyo nga poliisi eziyiza. So poliisi kino kyekola ekisooka kitegeeza ki mu kalulu kano akagenda mu maaso ak'obwa pulezidenti nga eri gy'abadde ewalala babadde tebamuziyiza nnyo naye kati bw'atuuse wano ate batandise oteekawo eyo embeera. Akalulu ka Buganda kali unique mu kulonda kwonna okubeerawo. Teri gavumenti yali ekoleddwa mu Uganda muno. Ekibiina ekiri mu buyinza ne kitafuba nnyo okulaba nti kifuna obululu mu Buganda. Buganda bw'oba ogifunyemu solid vote oyanguyirwa okuwangula akalulu ka Uganda yonna because of a concentrated population. So ndowooza kyekireese ekyo bwe balabye nga abantu abamu mwagenda bangi nnyo ne batya nnyo nti ayinza okufuna obuwagizi obukyalennyinga Pulezidenti Museveni. Kyesirowooza nti kyangu nnyo kubanga ebitundu bingi bye tutaasembamu babaka ebweru mwenga aba opposition. So gwe prediction zo ziri zitya ku kano akalulu 2026? Osuubira kiki ekinaavaayo ku bwa pulezidenti? Singa obululu obw'ekika nga kino olumu oyinza okuta predictinga mangu okusinziira ku kyali mu nsi eyitibwa Ghana yali ng'efuna revolution eyaleeta democracy. Abantu baalina endowooza esemberayo ddala nti tebasobola kukyusa gavumenti. Bagenda okulaba nga akalulu akakubiddwa kali so overwhelming tinaka aba electoral commission basanga obuzibu okukyusa figures. Naddala nga pronouncements zibadde zikoleddwa from the polling station to the district. Obubbi obusinga bujja nnyo ku alternative tally centers eziteekebwawo electoral commission naye singa ofollowinga declaration z'obululu okuva ku polling station wakubiddwa akalulu up to the district olumu okubba ku kaluba. Waliwo okubba ku kaluba. Waliwo okubba ku kalubira. So tosobola predicting akati? Tisobola ku predicting nsonga abantu benyiye. Waliwo n'abalaga faithfulness eri Museveni naye nga baakoowa. Basobola mu surprising. Bana bamulaga katulabe ekigenda maaso. Mpise mu Lubaga sinabalaba bipande byo kiki? Ebipande byange ebimu bya Zereti. Naye nga bijja kubona. Era nayibuuza ne ngamba Honorable Ken ye alinga bannabyafuzi abalala tamanyi tanonda mmanyi yabanonda. Bijja kujja kikumi olwaleero kyatuuse kiro olwaleero gyebiri tujja kubisaasaanya. Honorable Ken njagala tulwogereko ku kwerumaluma mu opposition. Naddala okusingira ddala wano mu Buganda ndabyeko entalo emabegakaawo Betty Namboze aweereza Mathias Mpuuga, Kasibanta aweereza Betty Namboze. Lwaki okwerumaluma weekuli mu opposition naddala wano mu Buganda? Kyannaku nnyo okulaba nti tulina okwerumaluma okufaanana nga kwolabye. Abantu nga Namboze ne Mwanga Kivumbe ne bawalirizibwa traveling distance eyo yonna bagende Masaka balumirize ebintu ebimu. Omumemba w'ekitiibwa wa Parliament yandibadde wamu ekitiibwa ekimala ne batamala gakutuma mb'ogenda osaasaanye propaganda walala. Ne bwe kibanga propaganda mutuufu naye olina okwerekamu gwe ng'omubaka wa Parliament ekikusaanira n'otokozesebwanga messenger ogende Masaka
tukalakate banno ate nga muli mu kiti kimu muli mu tribe emu. Kyo ffenna Abaganda bannabyabufuzi tetwakituttenga kirungi. So kiraga ki ku bukulembeze naddala wano mu Buganda mu maaso? Kiraga ebintu bingi. Kiraga first of all kusaasaanya obukyayi obutali necessary, ate era ebyo byonna biva ku ssente. Bannabyabufuzi b'omu Buganda nabo basaana beekolemu ekitiibwa ekibasaanidde ekitajja kubasobozesa kumala gakkiriza buli busente ne baswalira obwereere. Bintu bingi bikyajja mu kampeyini eno bijja okuexposinga abantu bangi ku bya ssente. Nina essanyu okuba nti sirowooza nti nja kuba mu abo, naye nga kitwala ekiseera omuntu okwessaamu ekitiibwa n'omanya nti oli mu ofiisi ennene, bw'obanga olina ekitiibwa kyo olina okikuuma naddala nga weesimbyewo. Olya ssente ezitali ntuufu omanya obudde bwonna bakwabya. Yes. Mwe ababaddewo mwakikola mutya? Because nkakasa nammwe mwayinanga, temwali bamalayika, mwayinanga ensobi zammwe naye mwabeerawo mutya ne mutalwanagana naddala mu opposition gye mwalimu? Abasinga obungi abakuumya amannya gaabwe tibasanga nnyo obuzibu obwo okwewala ssente ezo ezitategeerekeka. Abamu bayambanga ne bannaabo bagamba nga nze omugenzi Kikungwe Honorable yali akiikirira ekitundu ekyo ekyeyo kya Ddondo ekya Busiro sikyo. Nzijukira bulungi nti olumu nga bawadde ababaka ba Parliament ssente okubagula okuyisa ekiteeso ekyali kijjawo term limits eza president. Yankubira essimu nanga nti Kedi, ssente zaayo zebabadde bazinze zange nazizizaayo dda babadde batuwadde $5,000,000. Nemugamba Kikungwe oli mulabe wange, kitegeeza lwaki twangambiddewo, era amangu n'embiro nadduka mangu nenoonya checkbook ssente nenzizaayo. Gwe already wali ku banka zaali zituuse ku akaunti yo? Zaali nasanga zituuse. Naye nga tomanyi lwaki zituuse? Nali sinnaba nakugendayo nti okuzimanya nti gyeziri. Memba munnange oyo eyandabula amangu ago salunaku salulinda kuziba nenejjako ekibi ekisikire nenzizaayo. Batono abasobola okukola ekintu ekyo, naye ng'ate ebyobufuzi ebirimu okwewa ekitiibwa binyuma. Osobola okuparticipatinga mu nkuŋŋaana zonna, osobola okubaako critique gy'okola olw'okuba oba omanyi nti olina bbeesi eŋŋomu oba totya kwogera mazima naddala bwe kituuka kukola critique ku gavumenti ku bisobyo ebingi byekola mu lwokano luno olw'obukulembeze. Bw'oba olina gye wajja akasente weerekeramu toyogera byonna kuba baba ne kye basobola okukwasizaako. For example, ndowooza mu byafaayo bya Uganda tujja kusigalamu abantu babiri. Mugenzi Daud Ochieng yali MP wa Kabaka yekka ng'ava Mityana, yali musajja mukyoli. Yaleeta ekiteeso ekya impeachment eri Obote ng'amaze okufuna ssente okuva mu Ivory ne Gold okuva e Congo, ye n'awaayo ebyokulwanyisa by'omuwi w'omusolo wano. Ssente baazibankinga Idi Amin, Felix Onama wa defense, Dr. Nekion, n'Obote ne Idi Amin n'azikolako research. Ekiteeso yakireeta baimpeachinge Milton Obote nga yessa minister obudo. Yes, nange nendeeta ekiteeso mu 2013 seekinga okuimpeachinga Oweekitiibwa Museveni. Naye nina bwino alaga nti ennyonyi gyali aguze presidential jet yali agikozesezza ku diverted funds zatuweebwa Bungereza, tizaali za kugula nnyonyi eyo. Bwe nali kyekyali research wange enkulu. Olwedde wali omaze ofuna information nti byatambudde bwe bityo. Ekyatukola obubi nti
twatandise okuŋŋanya signatures nga tutambudde bulungi. Gundi nakola ki Odongo yatuleetera obuzibu. Yakola ki? Anti signature zaabula. Naye nga waliwo abaali redde okumugyamu n'obwesige. N'agamba bazimubyeko. Yabaga bamuteze butezi ne bazimubbako. Naye nga waliwo abaka abaali redde okumugyamu obwesige by then. Yes, baliwo. Twafunako signatures 99. Nga bo bagamba tumugyamu obwesige olw'ensonga eyo. So point gye mbadde ndetedde ekyo si kyangu nnyo muntu kuleeta kiteeso ng'ekyo ekigumu nga background yo si ngumu nga olina bwe wali ali ewalala. So okuyimirira mu bantu nokireeta bakwabizaawo ku floor of the house. So mu bufunze mwekyabako mu budde obusinga nga mukyali solid mu opposition mwewala nnyo okulya obusente sente obutali mu mateeka. Twazewalira ddala naye ate baliwo nga abatuwanga sente okutusiima okunywerera ku nsonga. Yes. Agrawoli yaleeta ekiteeso ekya exposinga Amama Mbabazi n'enzeeyi okutunda ettaka very inflated rates eri NSSF. Yes. Bamwebaza naffe n'atuwaako soda. Twamukwatirako ekiteeso ekyo bw'oba ku sayidi y'abantu n'abantu bennyini basobola okwebaza. Lwaki ogenda mu bintu ebikuswaza nga olinga gwe baguza obuguzi? Niffe wano ababaka nga bavumbeera abasinga eddoboozi teryatuuka bulungi. There is a big problem. Sente ziyingidde nnyo mu bannabyabufuzi ab'omulembe guno era ekyo ne kikosa ne quality performance yaabwe mu deliberations of parliament. Sente zivaamu zitya? Waliwo engeri yonna yonna sente zisobola ova mu byobufuzi ebyobufuzi bitereere nga bwe byali? Singa eddembe ly'ebibiina by'obufuzi olyongerako amaanyi bantu bangi abava mu bibiina baba batya okuswaza ebibiina byabwe bwe baba nga babalonkomye nti mwalidde engozi. Naye ebbula lya full activities of political parties can lead to that direction. Ebbula lya activities mu political parties. Yes, ebibiina bibeera so ddala nga tewali programu zonna kigenda mu maaso. Political parties are about public rallies, public meetings, public discussions. Ezo zigendamu otya nga oli enguzi bakwabiza eyo naawe n'osiiriira. So zino debate ne topic ze bavuga ono yali ebitaano biki emyaka ebiri zijja because tewali activity mu bibiina bya bufuzi. Kati bagivuga nga activity. Naye kisingira ddala nti political parties ziri supposed okubeera active at all time. Abantu batunulire nnyo ebibiina by'obufuzi ng'ebya Bungereza. All the time Labour Party ne Conservative Party ziba ziri in active gear. Ensobi yonna ekolebwa abagye exposing amangu. Ate buli lwe ba exposing ensobi omanya nti ekibiina gundi gwe ba exposinze obanga aswaziza ekibiina kyo. So oba weewala nnyo okulya enguzi kubanga ekibiina kyo ojja kiswaza bwe banakwanika. Ne kati obuzibu bwenkirabamu wano waffe mu Uganda nti ebibiina by'obufuzi waliwo ebimu nga by'abantu kumpi. Gundi waba tasiimye obeera ofune fulaga y'obubaka bwa palamenti wadde oli mulungi otya wadde abantu bakwagala togifuna. Ekitali mu Labour Party gy'oyogerako ne Conservative ze UK. Well, ebyo biri wano biri temporary bijja kuggwawo. Oba olabanga ba masters kaakati enkya tebajja kuba ba masters. Nga bwe nayogedde wali nti no mulembe gwa COVID gwatukola bubi nnyo. Kyokka COVID yaleetera abantu b'ekibogo okujja. Yes, abantu bangi abagula obuguzi tiketi.
ate nga baali balina okubawa tiketi olwa ssente ze baawaayo ate ne ssente ezo ate ne ziba nga nazo zirina engeri gye zaayamba ekibiina ekyo okukola emirimu kati n'obwavu nsonga nkulu mu bibiina by'obufuzi obwavu nsonga nkulu nnyo kati biri ebibiina bye bibeerawo biti ebira kuba nina omusajja gwe nalaba agamba nti ebibiina ng'ebyebungereza tebiina like nga bwolaba ipodi kati eriwe efunding ebibiina by'obufuzi birina abaka ba paalamenti naye ebibiina bibeerawo ne bikola emirimu myaka 10 mu mmeka ng'ekibiina weekiri bamemba abali committed be balina obuwaayire bangi nnyo abakwatirira ebibiina ebyo naffe twakirabako wano nga Conservative Party yakatandikawo waliwo abagagga bangi abali committed okuwaayo eri ekibiina nga n'ekigendererwa mu kibiina ekyo bakyagala ekyokuzaawo constitutional governance ekyokuzaawo bwakabaka ekyokuzaawo enfuga ya federal ebintu ebyo nga byamufu nnyo mu bo ate nga bagagga baawaayo ssente era olupapula lwayitibwanga Kampala Guardian lwali published by Conservative Party. Yes. Pozi Conservative Party ne muke kinana yakalimu. Anti yatandikwawo mu kinana. Yatandikwawo mu kinana. Kitegeza yimu ku bibiina ebikulu ebisinga wano mu Uganda. Yes. Kyakusatu ku bikulu. Soka kyali kya Democratic Party, then UPC, Conservative Party. Uganda National Congress kyawangale kyamusasa. Yeah. Ndoza Uganda National Congress ekibiina kyeyegala nakyawo ne bakola UPC. Abali mu National Congress begatta n'obote ne bakola UPC. So kati mbadde nsaba osibule ku bantu b'e Rubaga South tujja kuddamu okwogera ebigambo. Njagala okubasibula banyabo ne basebo ne baziza nnyo abantu abanyaniriza buli we mbadde ngenda. Kumpi buli we ngenda wonna banyaniriza. Ekyo kyonna ndooza kiva ku rekodi entonotono ewe ennene era kyennaleka mu byobufuzi bya Rubaga South. Ekiziziza sandikomyewo ensonga 3 ezinziza. Ensooka kuzaawo ekitiibwa kya Rubaga South yali eyina weetuuse mu nsi yonna naddala mu kuteesa mu paalamenti n'okuyisa amateeka ate nga nali omu naye nga asobola okukozesa persuasion yansobozesa okuwulirwa. Teeso byonna buli kye nakwatangako engalo ne kiyitamu kyo si kyali kyakuzanya. Ekyokubiri olw'okuteesa okwa omugondo kwe nassaawo ate nga Katonda yankwatiddeko nasobola okufuna n'ekirabo ekya zaabu ekyobuteesa obwa paalamenti y'omusanvu nga kiva mu Africa Democratic Institute n'ekirala ekyava mu Uganda Law Society okunebaza okulwanira eddembe ly'obuntu. Nasumulula abasibe abaasibibwanga mu safe houses bangi nga mwe muli neyali National Treasurer wa DP mukulu mukaako oyo naye gwe muwulira Lubega nze namusumulula bali mu kukyajeza kufa kususibwa mayisa ate era n'empisa amateeka agawerako naye ng'ekintu ekikulu ennyo ekinene ekyokusatu ekyandibadde nga number 1 nagenda ne ŋŋamba nti oba nga nsobola okuteesa mu ngeri efuula black n'afuuka white lwaki nga nkimanyi bulungi nti regional tier yayingira dda mu constitution abantu ne bagizira olw'ebikolobero ebigirimu mu ngeri ya documentation lwaki sikozesa bukugu bwange nengenda mu paalamenti nenkola amendment ku constitution eyo kintu nenkitereeza ekisinza okunkomyawo obusobozi obwo buleme kufa bufi kubanga bw'oba n'obusobozi n'obutuulako nga waliwo crisis. There is a governance crisis in Uganda. Bwe mba nga nkutte ku kiteeso ekyo kimanyi bulungi njakiyisaamu ate si ekyo kyokka n'obwakabaka bwange mbwagala nnyo. Ndi omu ku abo abakola omukolo gw'okutikkira Ssaabasajja Kabaka nalimu nze nayita abagenyi be bonna mu nsi yonna. So nkimanyi bulungi nti
okusinja ku constitution gye tulina article 246 nafu nnyo okubeezaawo obwakabaka eba yeetaaga provision ene eya regional government. 246 yegamba nti tewali mukulembeze wa nnono. 246 yegamba yesawo mu abakulembeze cultural leaders. Ekigambo cultural leaders is a meaningless slogan. Serious talk. Yes. Kubanga cultural leader oyo nga tali function ayinza okuyamba eggwanga. Ate waliwo bamugambira omwogera ko obwogezi ne bw'obeera bwe wabaawo regional governance federal system region eyo ye emanya kyemutikka akikole ku lw'obulungi bw'okugenda mu maaso okwa region eyo. Zulu province si Bwakabaka Bulamba. Yes. So okubeerawo kwa regional government ye guaranteed existence y'obuwangwa bw'Obwakabaka. So kati wano nga tumaliriza challenge kizosinza osanga wano ng'osaba nga okuba campaign nga oyita mu bantu okuwa akalulu. Abaali bagamba nti lwakyakomyewo sibakyakyogera. Waliwo abagamba nga lwakyakomyewo. Nti lwakinkomyewo lwakyakyogera. Kubanga nambadde mbagamba nti omuntu bw'abeera ne qualities Onyango ono wafufa tiyawaliziddwa okuyitibwa ajje yawalirizibwa oyitibwa akomewo n'awangula n'okuwangula. There is a governance crisis in Uganda. Ndi omu ku abo abalina capacity okujja ŋŋanga successfully. Challenge yali y'abantu abagamba nti lwakyakomawo ebisigadde bikyatambudde kyagiwulira. Kale tweyanzege Honorable Ken Luchamus wonna obadde osinzira okubeera nga otulaba olwaleero tugenda kukoma wano tujja kutandikira olunaku olulala akuuma atakuumira mpeera wangala ennyo Ssaabasajja Kabaka.